Oli ku There Is Still Hope, chano yesubi. Gwe nali ku mukuto gwa There Is Hope tukwagala nnyo asinzira wano mu Uganda. Nawale mitalo amayanja je baleke emirimu gy'otuusaako engalo kama tukwebaza n'olwakaseera kano oyo watulungamye mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amina. Nkwagala nnyo gwe nawe yeekumira ku There Is Still Hope okola kyamaanyi nnyo okuba ng'otugoberera naawe agoberera Ege Media gye bayita Africa for Jesus Tishi TV Testimony okola kyamaanyi nnyo muganda wange bw'atugoberera Kristo Yesu. Amina kale katugende ku Victory Church. Ndeba. Pastor yayisa abasajja bonna abawulu bajje basingo. Muveyo. Tupoye. Muveyo. Imwesirisiza namala kunyenya ngo vakedo. Tugende mukuze. Pastor tulaba nawe. Tulaba. Abavubuka tebakyayagala kuwasa muganda wa. Uganda yangu. Msimanyi nchetegereza, nchetegeka. Njalaba. Nchetegeka. Envizi namala kumera. Nange inokujjangu ente otaddewo ka akantu. Yabayise. Bajje. Kiswalo kyokka. Bwade munasajja bakole. Ngera nno. Mwade mu buli kika. Katukusoka tukutwale ku Victory Church. Ono omusumba ajja basobola. Abatagala kuwasa. Ajja basobola. Omala nga ayita ne basisita. Nabo ne bajja. Kaha chichi. Njanti munange tebandaba. Ante yagala bagenda basabira. Obate bala amaso gafa. Gazibuke. Obate wali sente agabirire. Amina. Muve mu bulu. Pane muveyo. Myakana. Chichi nnyo. Soka tuko musumba serwa yabadde munyivu nnyo. Tukoye okuwulira mu church. Tuwera kuba kuwula kwennyino. Munimu. Basisa ne bateka ku bukekenke. Bukekenke bwennyini. Oba nangambako. Kabetege. Kabulenga. Mukazi atukayise yayagala nayo kwesiga bizigo ku mumwa. Fiu ate ni mwabaji papo. Enchana taka green. Green red. Wo brother magumuzibe. Ambawa. Kubiraba. Ngoraba na yende ka. Bra mugana wange ka. Economy. Je bakaba yokka. Kale mudacheka kya kubanga mukaga tusobola kubanga kyo yongera. Abasajja mwenna abatalina abakyala muveeyo wano. Abalenzi mwenna abatalina abakyala okujjako nga toyagala. Abamu kumwe mwekwasa nze sirina sente. Nze sente zambula. Nze omukazi yambula. Nze gwe nali njagala yaŋŋaana. Vaayo. Tewali nsonyi. Tuli mu kanisa, tuli mu nyumba ya Katonda, tuli mu maaso ga Daddy. Vaayo. Temuli mu nsonyi. Ekibaleesezza mu maaso kiri bwe kiti. Number 1, esaala. Tubasabire 1 amaaso gazibuke. Kubayinza okuba ng'olyawogalize banenze siraba na gwe ntwala. Tisimulaba nga tumulaba. 2, weetaaga sente ez'okukyala, ez'okwanjula. Oli mu gurupu oba oliko bya baviire vaayo bishop. Olabye omwana ono bw'apoozinga ng'atabiri mwoli. Owulira weetaaga sente ez'okukyala, weetaaga sente ez'okwanjula, weetaaga sente ez'embaga. Awo waliwo sente. Wiiki zino 2 mbadde njogera ku Yakobo nga bwe yapakasa emyaka 14 ne bamuwamu abakazi 2. Katonda akuweeyo emyezi mu kifo ky'emyaka 14. Katonda akuwe emyezi 14
nga kino kikutudde nga sente weeziri. Ekyokubiri, bw'onoowasa omukazi ogenda mumutwalawa. Kati nsigenda kubabuuza mwenna buli omu y'abeera na gy'asula, naye Katonda akuwe w'osula, akuwe akaapa, akuwe akabanja, akuwe ennyumba, obeereko w'oyita ewuwo gy'ogenda okutwala omwana w'abandi. Ekyokusatu ekisembayo, akuwe okumalirira. Oyinza okuba ng'oli wano nga weegezaageza dda mu baana b'abandi, n'oyonoona eno, n'oyonoona oli, n'oyonoona oli. Guno gwe kusemba, ono tebamwonoona, ajjira ddala. Teri kumugoba, tebamukangakanga na mukangakanga. Kyamagero avudde wa Mukama omujje ku kituuti. Bw'obanga oyagala okumukanga ng'ojja walokoka nti ntuuse okukanga oweeka ng'ompitiramu. Olyoka owulira oluyi lw'okumba bwe luluma. Njogedde ekisembayo kye kino. Katonda agenda kubawa abakazi abalungi abatabafaanana. Kubanga bwe munaawasa abakazi ababafaanana, abaana be mulizaala tutumanyi gye tuli bateeka. Naye Katonda agenda kuleeta abawala nga mboosa, mulyoke muzaala abaana nga bategerekeka. Okikkiriza ekyo? Teeka emikono mu bbanga, agamba nti ayi Mukama, mu linnya lya Yesu, olunaku lwa leero nze nzikiriza nti ekyamagero kyange eky'omukyala eky'obufumbo obutukuvu kisumulukuse. Ensimbi ezeetaagisa n'ebirala byonna ojja bireeta. Nze olwaleero nvudde wano nga mmaze okufuna ekyamagero kyange. Nze kozi gwange njatula olwaleero ti Katonda ali mu ggulu ye mujulirwa nti olwaleero ampadde omukyala, ninda kumukwatako na ngalo zange mu linnya lya Yesu. Okikkiriza ekyo? Gamba nti amen. Amen. Ekibampadde ne zinnooka kubaga mmwe ffe tujja okubegattira nze ne mukiiri. Lete kuufu, lete ekikono no kyekyo. Genda wasa omukyala onookomyawo okubeera omuwuulu, neweefumbira akatogo kasaka kalamba n'okeemaliramu. Endabika yokka gye mulabika erabika yakulya buli. Kikyo tolaba. Waliwo omuntu anzijukizizza nti mulina sente za dokisa abasuubiza $100 n'ebibiri n'abalala mwenda kasi muzireete nga bwengoba abasajja ku kituuti. Ne bwotoluma mumwa kyoyagala gye kiri, mukyala jja. Amiina. Bano nga bakakolamu balina bwe bakola wano obubbaddi. Kwegya emyaka gyonna obadde tonawasa mukyala. Kiwedde, gamba nti kiwedde. Kale yoyo Joseph Serwadda omusumba ate eryantama abayisa ga babulaza kiki nange nako babulaza kasabuni abonoonye, kasabuni masturbation abonoonye. Ate n'ekirala balinayo bakubalooni agira neyewola balinayo abalooni yagirangire wali tujja kubanga biteredde ku weekend agenda ku looni. N'akoma weno mugungi bulaza okitegedde abatta buvunaanyizibwa babitira ddala ez'akameeza buli lunaku muganda wange zigenda kuvaawa. Leka okimanyi nti osobola okuba ng'oli n'olemerwa okwetegekera. Kyo kituufu. Ng'ose toonona bwonoonyi. Ate n'ofuna omukyala ng'ennyingiza si ye nnyingi naye ate nga at least waliwo enjawulo. Obwongo bukyuka, endowooza
wali ne woba olisigaza 10 ganja kulya kikomando kyange nkoleki nyoleka ekikopo ky'amazzi wano baagala pampa baagala emmere amazzi sabbuuni senyaze yakazikidde UDL ate nabo babbi bazzi mu unit nnya kumbe bakuwadde half unit ne Uganda agiroga banagisasa none ali kumukyatulengera ali ku lusozi aseka agamba owage buli kitongole kirimu vulugu wojja communication companies MTN Airtel babbi okuba edakikole nakwata alongo guze minutes ne batwala namba lwaki temubadde mutwala kwa sekendi ya sekendi zafeni Wala obubbi obuli awo kati obeera okomekeza nga dakika zawaguze ez'olukumi okozesezaako bisatu byokka olusanvu balukukubye bibanye bafeere bazibu lino eggwanga lyo lyetaaga kugo jiiki kulikuuta lyajjako n'enkonge etaaga jiiki oteekemu omo nebakumanya bana kutisana mashini kalayo bekwasa ki ekonome anze olaba omu neeremereddwa nange bigana sobola kwerabirira nze mwennyini nze omu neeremereddwa ayo jamuleeta mu mwezi ogwo ng'ali ttumbi otandika okutunula ebya yero chipusi chicken yogurt muganda wange nze mala n'omwezi simanyi nkoko weewomba kaleke bebyo nawe abibalamu afunayo abaalooni n'amanya kati ku weekend yafunayo bitwalo byange bibiri kuleka waliwo tuceere afuye ennyama oba kwota ejja tumala okitegedde mweko transport wa 10,000 ajje ngeesebese waabaddayo muwa omutwalo obajetingira ku ebiri baba babajetinga nga olikusirwalira ddala ogenda kusirwa ojja togenda kulowooza biliyoni awo tosobola sukkawo tojja kuba namagezi gabeera creative ganoonya omulimu gusasulako kasente kanene gwojalaba kasita osasula leeni oba omaze ate nolente oli mu 3,000 mukyalo lyaffe waliyo ez'essatu ate ez'essatu mala myezi 5 nga tosasula okitegedde so babulaza naye ate nekira somehow olina obagiraka kubanga muganda wange gye bajja eno university muganda wange tojja ng'ozunga oyinza okwerabira ewo ojja kutukako omutwe kambuze kyuduudo agambye ndagawa wazibu era brother amaaso gonna tunulira Mukama yekka kyakuwa is the best God has the best oyinza okuba nga olina the good the better one but God has the best kati totunuulira face munne wa figa gwonodda omuganda wange abakazi babibye naye nga obasimba n'okuwa Miss Uganda bawangula kituufu bayitirivu figa te gye bateeka mu sefuliya ne bakola ki ne bagifumba baba bamalaya abasinga alina okubeera mu maka lyeri yeerenga anti babeera bawo alaba tosobola mumanyira kuba ne waava ewo tasobola kuddiba tasobola kuddiba ate bagenda baleetera ku bino ebizigo netuva ku kala bagwamu bigwe bawugwamu bigwe ninayo gwe mmanyi omukulu omutegera bulungi mulaba munnange yafunayo ndowooza gundi ayinza mukwano gwange wano wansi mulaba ebyapa waliyo ofaaki okola mulambizi minisitule y'ettaka ogabira abantu ebyapa naye abazima oba nga tolina nsonga ekugana kuwasa nga lwaki towasa awase weewonya ebizibu ate ekisinga okunuma abamu balina n'obusobozi musanga buli kimu akiri naye nga teyagala
Ni abamu munaye kusebera. Abamu busibe. N'obusibe mwebuli. Wamwebuli. Busibe mwebuli. Ganda wange. Bajja kuzaala n'omwana balooza muzuku. Kumbe mwana. Ye first born. Jaja munaye muzuku yali ate. Dadi tiye. Omwana atamanyi ndowooza mwana wa Muganda. Ono ye first born. Ndireka naawe. Owa myaka 3 oli mu 5. Wande batwena n'abazzu. Bazayi. So, abantu balina ensonga zaabwe. Obusibe kiri awo. Yawo. Economy naye yawo. Nakyo kikola ki? Nakyo bwe kiri awo. Bano abalooni nabo zibasigula. Zibanguyiza ezo. Nabo nebeerawo. Masturbation naye abalemesa. Alaba talina kyanoonya mu bufumbo buli kimu akyetuusaako. Yemalirira. Agenda kufuna nagalwadde ga bwereere, kumulumya mutwe, wano kasabuni keebi. Kiddo kyokka bwe kiti bakiyita simanyi kiddo. Amalako omwaka. Ng'ali okwo aseruwala. Okitegedde? Kitegeera. So, buli omu alina ensonga, waliwo abatalina. Nga ye agamba, saagala bwagazi. Naye nga buli kimu nkirina. Kiyinza ali obulungi naye nsobola okulabira omwana w'abandi. Kituufu. Kitegedde. So banaye muwase. Basista mulembe bateeka ku pressure mu makanisa bambi nga beetega okakana ng'ate bennyini be beeteguludde. Omwana yabuziza ekibuuzo n'agamba nti babulaaza munaatuwasa oba tugende mu magye tuwakimena mpaka. Kati kati agenda mu magye nampaka. Akwena bino byakyuka. Naye byakyuka. Ne basista bawasa. Kisita ate nawasa. Nawasa babulaza bafumbi bennaku. Babulaza ate bye bisitaani byayagala opromotinga. Aba akyusiza setting. Ewa setting y'Obwakatonda, man is the head. Not a woman, and a woman will never become a man. Kakati sitaani yabikyusa nti babulaza bagawasa. Negoza ebintu negoza empale zaabo z'abakyala ez'omunda buli kimu negusigale waka ng'ogukazi. Alina okubeera ewaka. Omukazi ye n'agenda n'akola. Kati waakomawo. Mami kulikayo. Leka naawe. Nategese daka chai. Mami kajuyise oba kasepurash. Nkunaazeko ku bugere kubwala. Okoye kamasaaji. Kamasaaji. Olina okufaayo. Jukira kati abaakusingako emyaka. Ekisegedde. Aye toveeyo. Aye nabo baagala abakazi abakulu baagala buvubuka buto. Bwe kiri. Obuvubuka obuto baagala abakazi baki? Ganda wange. Wabantu bagire. Tukamba Kristo. Baba leading wa mukama waffe. Asobola obbayamba. Bayambe bafune ababeezi. Bave ku mpya. Baziyita mpya. Baveeko. Nali nzita enzijja. Ziba mpya. Zibangadde. Muve ku lujja lwa Yesu. Mugende genda. Abalala bajje. Aye tukukooye. Yaŋŋamba Yesu alana kwanika mwanyize vaawo. Mugata zagaza kimanya. Kale omusajja kyanavanga aleka kitaawe neyeetaba ne mukazi we nabo banaabanga mubiri gumu. Kristo yasobola okuyamba n'ofuna omubeezi. Waliwo abamu nga bazadde babategeerera. Ng'alina kusooka kusayirawo. N'oleeta ono saagala. N'oleeta oli saagala. N'okakati gwe nnoonyeza. Nti bwe ndeeta omugaana. Nakuyiiza. Nasooka agenda mikwano gye n'akuleetera ekisesenkere. Ati bambu omugagga alina wasa mugagga. Atamanyi wadde kuwaata. Tamanyi. Odda aguze kafe. Buli kaseera. Kafe. Chipusi. Olugoye lwayambala tayaluddamu. Agula mpya. Tamanyi kwoza. Omukozi najja n'ayala n'obuliri. Kano omukozi nga yafuuse mada. Anaye twala Kristo wona emirambo egyo. Gamba Yesu nkwebaza kubanga nkyali mulamu era nkuwa ekitiibwa n'amatendo. Obeera omulokozi wange era omunomuzi wange Kristo Yesu. Amiina era amiina ddala. Kaakati tubeerawo mulamu etudda. Leka tuyingire mu ki
mu byafaayo ebitabo ne peni tubijjeyo era nti babagambye bannabafaayo tuwandiike ebyafaayo lwaleero era biwandiikiddwa bamuyita his excellence president wa nupu bali manyi ogenda gamba wagwanga sasa uganda tena president incumbent ya M7 incumbent so abegwanyiza entebe nene mu Uganda batambudde naye ate bana abama common man's party bamazemba bugada bachi tugenda kulaga common man's party ekibiina ky'omuntu wa wansi naye akituufu muntu wa wansi abeera wansi ndozero balabi wa wansi boto yalabise nako babadde wali banyini tenti nebaorganiza ente ziri wali ku ggolo zerira muddo ono munyagwa Mubaraka mugati gwa bata gwennyini kati tolebuko katono tujje ate tulabe omwaka gwoteranga n'okola ki tutandise okwawula abalenzi abeetabika mu basajja nga bambala zino zitotya zaba 7 bambadde zaba 7 batandise okweteeka mu layini y'abaami bayise baami tebayise bavubuka bayise baami kati tutandise okutegeera nti waliwo abaami waliwo n'abeefuula kuba abaami mu lunaku olwo lumu tufunye enjawulo dakiika 5 katukomewo. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eya tishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.